Kadama TV emabega twabaleeterako Kadaama yali atabuse ne famire yonna nga waliwo ebintu bye baali baagala omukozesa ye byabeera nga agaana. Kadaama ono alina ensonga z'ayagala okubeera nga annyonnyola ebintu engeri gye byatambulamu na kiki ekyagenda mu maaso ddala okusinziira ku bakadaama abali mu Omaani. Mukimanyi nti ennaku zino ebintu bakadaama ab'e Omaani ebintu birimu obuzibu bw'amaanyi ate ng'ekintu ekyo kitandise okubeera nga nakyo kyerabikira ne Saudi naye nga kijja mpola mpola. Gyebaleko Mr. Kadaama TV. Nina ensonga endala gye mpuliddeko nti mu Oman abakozi babbula nti teri kituufu Abafirika tebakyayingira. Nze nange agent wange namugamba nziraka ojjukira ennyumba eri gye nali nvaamu gye nagambirako nti baali baagala bonna bonna mbu kumpasa abasajja babiri n'omukazi omu nga baagala kuwasa nze nga bannwanira nga baagala kunzitira mu nnyumba eyo. Nenzira we nava mu nnyumba eyo nengende wa agent we nemugamba nziraka nangamba ebisaawe biggale ogenda kuyitawa kati korona mungi naye nga abantu batambula ogenda okuwulira munno yagenze ogenda okuwulira munno naye yeekyanze ne bamuta n'agenda. Kati ku luno namugambye nnyabo tuggwe bigwera ku poliisi nina okgenda si kyayagala kukola. Mboyina abaana boona balabisizaaki wootafiiridde ku bulamu nemugamba nze wootafiiridde ku bulamu bwange wootasobodde kuntwalira mu ddwaliro gwe wa ofiisi ate wogenda okusobola okulabirira abaana bange lwaki olumirirwa abaana abange fa ku babo obwoshege nemugamba kati abaana abange toddamu bawa byobadde obawa birekeraawo bibawa oba wali obawaddewo wadde 10 namaze ekkaawa era kati bwendi wano ninda wiiki emu eno bampa wiikisi 3 kati eno wiiki esembayo bampa wiikisi 3 bangulire tikiti nzireeka gye nninze wano naye nga ninewo ekiyumba mwendi yali ankakambu bangule baali bankakambu bangule anti bakopi balina munnayuganda nga bamusasula liyalo 7 kyokka n'amalako contract ye neggwako n'atuuka mu myezi 7 olwa korona ne bamusasuza kagoye bagula buguzi tiketi ng'eri plane nga teriko kiro. Kati nange kati nze kwe kujjamu kati baagala mbakolere ku mpaka ekitasoboka naye nga mbalaba nze ndi ready nabagambye banaye muntwale ebintu byange njagala kutwala bintu byange okukako njagala genda kushopinga bintu byange ngenda nabyo baaganye okuntwala kati batandise kujjawo mamotoka mbuŋŋambe mbu tebalina mamotoka olaba obukodyo bwe bantega mbuŋŋambe kubanga bali eno mu kyalo waliwo kagenda okutuuka mu kibuga kati bantega kakodyo mbuŋŋambe mbu tewali mamotoka. Nagambye nze seerega nammwe mulina okunziza ku ofiisi nze ofiisi enzizeeka kubanga ofiisi zange eza Uganda tezikubira bano bendi nabo mukukolera zikubira bali aba ofiisi kati gye nina okudda kubanga ofiisi yaŋŋamba mbu nze nina okwekolera covid test oba njagala kgenda ne mbagamba yes nja mukola ate nze ndi ready okwegulira tiketi nina okukola emyezi gyange 3 negulira tiketi ne baŋŋamba nedda tekijja kusoboka tugenda kukugulira tiketi ogende ne mbagamba it's fine nja kgenda naye sijjaawo wammwe kutuula butuuzi mu nkozesa emirimu gyammwe nga tekuliiko kunsasula nina okusigala wano mu nnyumba nga nnyingiza wiikisi 3 zammwe kambalindire wano wendi bwe mwali muntu tokkola abakozi tewali bano bagenda ku ofiisi buli muyindi mu bangali kamu abiri kebabawa ate bamanya abo balaba tebalina na mirimu gye bakola naye ffe abaddugavu ofiisi eyaffe ekutunda 10 nagamba agent wange nti njagala kamu 2 ennyumba nnene yagamba oyagala nnyo ssente ey'ennyumba ntono naye nga n'ennyumba gyayogerako tagimanyi bano abantu balimba agenda ku ofiisi nagamba nze nina akayumba katono seko tekalina mirimu mingi naye nga ye yennyini akiraba ennyumba ye nnene nagamba mbu ye agabawo 9 10
kati wano bampawo 10 naye ennyumba nnene ne bagamba nkoma mukakkane nkomawo ngenda kulongoosebwa nti bakulongooseze wano ne mbagamba tekisoboka sikkiriza kunnongoosa mwagala kutwala bibumba byange ngenda kulongoosa kigere munnongoose munsala lubuto ani gwe mugenda okuzikiza sisobola nabagaana okunnongoosa kati bali wano basoma buli kika kya dduwa era obulamu bwange wendi wano buli ku bunkenke nabagamba nnina okugenda lazima mukkirize mugaane nnina okugenda sobola kumala emyaka ebiri miramba n'emyezi 7 nga ndi mu Oman nkolamu ki ate nga bagaba obusente butono kati jjukira agent abadde yakantunda emirundi 3 naye nga bw'alaba owezezza emyezi bw'awulira owezezza emyezi oba 6 oba omwaka ngagamba vaayo gye nfunine ewalala ye agent kati this time kasita kye yakoze nendwala olumbe natakwata ssente kunsasulira mu ddwaliro at least yandeekenya naŋŋamba kankusasulire ssente njako ogenda zisasula nandikikkiriza nandigumye nenkola kuba nze Allah ali wamu nange amaanyi gange nnina naye kasita yantwala mu ddwaliro agenti wange yennyini ne bamusaba ku reception ne bamusaba $1.5 n'agaana okugusasula nagamba sisobola kukkiriza kuddamu kundyamu ssente kubanga kitegeeza obulamu bwange nze mbuyinako obuyinza bw'oba gwe omuntu ayagala okundyamu ssente ng'onninamu essuubi lyonna oba tosobola kunteekamu ssente n'olinda olumbe after 2 months nendyoka ŋŋenda mu ddwaliro what nga nsonga kyeyo naye neebaza Allah yansobola okuntuusa okummazisako emyezi 2 nensobola okugenda mu ddwaliro yenejjanjaba emyezi 2 egyo ate nga mmaze kutoba nga mmaze gikolerera kale omwezi ogumu saakola n'omwezi ogw'ekisiibo kuba mulimu nagufuna mu kisiibo ng'ennaku z'omwezi 19 nga ndi wa agenti olumbe lunnuma naye nga ye ali mu kugeya bano Abawarabu tebategeera naye nga akola gwa kukugeya bwe bakusekerera naye ng'akulinda akusuubuze ayagala kutunda akufunemu ssente ayagala $8,000,000 munze kyannuma kuba nawuliranga buli bye yanga ngadda n'omukozi omulundi imagine mu Afirika munnange ne bangeya oba kitegeera naye nagamba ya Allah nkusaba ompe ennyumba nkole ssente ezigenda okunzijanjaba nate mpeweeremu nzireeka kati nakkakkanyeemukko njagala kuddaka kwetereeza kwejjanjaba bulungi na spendinga ssente obulwadde jjo naluli kasita obulwisaawo ne bukwata omwezi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu oba osuubira bugenda kuvaamu ki bano abantu tebategeera naye kabaka kegaba bugume batumanyidde ebbanga ddene ate nga tuli bakazi bakozi Abafirika tuli bakazi bakozi kyebaliza Allah nti Allah yatuwa amaanyi ate yatuwa obuvumu naye bano abantu batuyisa bubi mu mayumba gaabwe naye nga tewali nsonga naye nga be bakyasinziza emize emikyafu ku duniya kuno naye leka Oman gaba bugume ate ne Saudi nayo singa ne Saudi nayo